Oluvannyuma lwa bannamagye ku mitendera egy'enjawulo okuwummuzibwa gye buvuddeko, eggye ly'eggwanga UPDF ligenda mu maaso n'enteekateeka y'okusunsula abavubuka abaagala okubeegattako n'ekigendererwa ky'okujjuza omuwaatwa oguleeteddwawo. Mu disitulikiti y'e Wakiso okusunsula abavubuka kugenda mu maaso nga mu Wakiso kuyindidde ku kitebe kya disitulikiti eno. Okusinziira ku Kapiteeni David Kiwanuka, omwogezi wa ttiimu 2 mu nteekateeka eno, basunsudde abavubuka okuva mu Kampala ne Wakiso nga basinziira ku buyigirize bwabwe, embeera y'obulamu bwabwe n'obusobozi. Abo bonna abaali balina ebiwandiiko okuva ku siniya 4 mu myaka 18 okutuukira ddala ku 22 nga kwotadde n'abo abali professional okuteekako nga abakola ebyamalwaliro oba doctors, nurses, engineers, teachers nga kwotadde n'abayimbi n'abakola ebyemizannyo. Ng'era bwe gutera okuba, waliwo abasuuliddwa olw'empapula zaabwe obutakwatagana ate abalala nga balina endwadde ezitali zimu. Gamba nga balina endwadde okuli oluwumu, nga kwotadde aniya, mulimu abalina enkindo, mulimu abalina amannyo nga temuli nga bagasinga galwala, hepatitis B, HIV, kwotadde n'endwadde endala ez'enjawulo. So abo bonna baba nga basensulwa era bamu ku bo bayiseewo dda okudda ewaka okulaba nga bejjanjaba okulaba nga batuukana n'omutindo. So n'empapula ku bo bennyini mulimu abamu abataakwalifayinze oba abataayiseeko mu kasengejja oluvannyuma lw'empapula. Mu ngeri y'emu abavubuka ab'enjawulo mu disitulikiti y'e Lwampala n'Embalala nabo basunsuddwa okwegatta ku ggye ly'eggwanga. Eno Major Edward Birungi, omwogezi w'enteekateeka eno, ategeezezza nga bwe batunuulidde ennyo abakola amasomo ga science okusinga abakola aga arts. Science is now becoming something that we can't do without as a country and as UPDF at large, because we are now shifting from analog to digital. Our weapons are now more digital than analog. So we need scientists mostly to man those equipments. Enteekateeka eno ekyagenda mu maaso okwetooloola eggwanga lyonna. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.